Abalungi abatulaba ku program emikolo n'embaga tukomyewo ate nate mu kanyomero kaffe aka Manya emikolo nga nze MC Bovian ne munange ono nange Nassa Center Mbiduluza. Nga ku mulundi guno mwattuno katulabe ku bakatumwa enteekateeka yaabwe n'emigaso ki gye balina ku nsonga y'emikolo. Mugaso ki bakatumwa gwe balina enteekateeka y'omukolo guno okuba omulungi? Katumwa omulimo gwo ogusooka era omukulu ddala kwandibadde kuyambako coordinatinga wakati w'omwogezi ono n'abali mu nnyumba. Katugambe bajja kubuuza n'ayambako okumanya nti eno yeddako eno ttiimu eddako n'abalala mpola mpola. Ng'oggyeko ekyo omulimo gwa katumwa ogwokubiri kwe kubawa vibe, okubawa pace, kubanga tumusuubira okuba nti bw'abajja nga musanyufu bulungi, bwe gaba mazina nga agategeera bulungi, wabula nagera galina we galina okukoma. Tulabye bakatumwa ab'enjawulo nga baleeta vibe amazina ago g'ogambye, naye nga mwattu ku nnono yaffe amazina ago kisaanidde okuba nti no bakatumwa bakisussa. Mulimu abamu abakisussa nga ye bw'azina ayagala akutukira eddala n'abuka mu bbanga n'agwa wansi n'adda eno n'eri ndowooza tegandinyumye, wabula ate yandibadde nga alinga bano abalala. Yandisuubiddwa okuba nti ate ayinamuko ku mazina oba oliawo gasobola okutendeka bano amatonotono. Katumwa omutuufu yandibadde ng'atukula bulungi ng'ayambadde engoye ezijja n'omutindo gw'omukolo ng'asaanidde. Juzi nalaba katumwa yajja atamidde nga n'akasoka muwunyako. Kale kwegamba katumwa osaanira okubanga kumpi w'ofaanana abo bennyini b'ofulumya, si kuba nti olinganga bw'okoze eki bw'osanze bw'amala okubafulumya ate era n'aba ng'abawamuko ku gaapu. Obuzibu obusinga bujja kuba katumwa abo ayina baafulumya naye ng'abali kuli, toyina gaapu gy'obalekera oba bano ababuuza oba abagole ab'ebifaananyi oluusi babajjayo naye nga ne bw'aba anyumye oba tanyumye owe katumwa tosaanidde kuba nti tolekaawo gaapu.